Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Tukwaniriza olwaffe omulungi eyekubira ku Shalom 256 is happening. Wewale kubeerako mwewale kwagala Shalom 256 omukutu gukulaakulana kugenda mu maaso. Agamba munnaali atannakumanya mbu mama yakoze omukutu, Maviri yakoze YouTube channel ta Shalom 256. Olunaku lwa leero mawulire tegawumya nakabulu si malungi mu Uganda twaliza n'ensi yonna. Naddala mu kisayi ky'ebyobufuzi tufiiriddwako omuntu abadde empajiruwaga, abadde omuntu abadde eddoboozi eddungi erinyuma okuwulira ate eddoboozi eriwulirwa. Kati omugenzi abadde omubaka wa Kawempe North, omugenzi Muhammad Sejjirinya. Feno tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sirinze kolwa leero ndine omu ku batunuzi b'ensonga ate nga yasinga kumanyika nnyo mu bintu by'obufuzi. Kubaza agoberera wami gwe naye akubera nnyo analysis z'atera okukola ziba za byabufuzi naddala ez'ensonga. Ntudde n'olwa leero omwami abita Frank Ntambi agenda kweyanjula agamba nga atuwa ku bintu bye byalaba oluvannyuma lw'obulamu olw'okutegeeza nti omugenzi Muhammad Sejjirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ki ekimufudde kyali, lwaki Sejjirinya, ki ekiddako? Tukwaniriza ssebo bani bamusi omuntu eyefiira aluluma. Waliwo abantu abanguye okufa kwaffe. Muhammad Sejjirinya bassemute golowooza atafudde bufi byaffe byabbira mupango bino bya kikutuko. He has been sick. Tulina okwebuuza byava bitya, byatandika bitya. Omwami mutemwagala kwogera nsonga mwekwekirira mubimu ku bigambo bye yabyogera bitugenda okuba nga tutunuulira, naye sijja kutandikira mu sayidi ya bukaawu. Nsooka okusaasira famire y'omugenzi saawa zino Sejjirinya Muhammad, n'ensaasirira ddala maama okuziika omwana kintu ki, omuzadde okuziika omwana we kiba kiri nnyo bwa bulumi bw'amaanyi. So nsaasira maama, ensala Mukama Katonda amugumize ddala, n'ensaasira abooluganda lwe abali very very close abadde balya ku ye abadde bamufunamu directly ng'abadde breadwinner waabwe ate nga abadde talina just ba Luganda bati bangi abadde bafuuka abooluganda lwe naye nga si lwa musaayi wabula lwa mutima gwe omulungi. Abo mbasaasirira ddala, ensaasira ku mikwano gye egy'enjawulo mu sifias ez'enjawulo. Sejjirinya y'omu ku bantu abadde balina magnet esika abantu olwa character ye. Omusajja abadde, if I'm to describe his character ye oba personality ye ey'omuntu oyo nga ebyaddala talina mbojja nyina muntu, kasajja kattu kasebo talina mbiranyi, talina mbojja nyina muntu. Omusajja omusaagirize ennyo, omusajja atakuuma busungu. Sejjirinya kugamba nsaasira abantu abo bonna, n'ensaasira bannakisinde ekya People Power Movement oba n'ekibiina kyennyini ekya National Platform, ababaka ba National Platform abadde bakiika naye mu August House eyo mbasaasirira ddala. N'ensaasira nammwe mikwano gye, abawagizi be, n'ensaasira bannakawempe North okuviibwako eddibu, n'ensaasira bannamasaka gy'abadde azaalibwa, n'ensaasira kugamba bannayuganda bonna buli abadde amanyi Sejjirinya aba social media abadde atukolera sound era internet mayina Sejjirinya walwalidde wano tebadde the same. It has never. Yes, so byemu kwe tugenda okutunuulira olunaku olwaleero akagirikozeeko wano obulamu bwe, impact ye, ebimukoze bimumekinze, obuzibu abusanga luddawo bumuviiriddeko obulamu bwe okugenda. So eneyanjula yange olunaku olwaleero mukama wange musanyusa okubeerako wano ku Shalom 256
wabula nga getugenda tuyinza obutadda nsaba kuyisaawo just abantu bange 2-3 nina baganda bange abanneeyunzeeko bayita Solange women syrup. Solange women syrup syrup eno oba ddagala lino linyeebwa abakyala abayita mu nsonga zaabwe zino zotegedde nga balina obulumi. tulina bannyinaffe bangi, tulina abakyala ewaka, tulina abanaffe ab'obuwala. Ensonga zino ez'obuntu ezibeerawo buli mwezi zibayisa bubi, cramps ezo ezibalemesa. Nanye bwe mmanyi buli wagenda mu nsonga agenda ku ccupa bambi, agenda ku ccupa era ddala na painful periods bubeera bungi nnyo. bafunyeyo Solange. Twafunye solution bagiyita Solange women syrup. Solange kiri SOLANGE Solange women syrup. So mweri maduuka, mweri mu supermarkets, mu drug shops, mu pharmacies, nayo kenyini yakakasibwa National Drug Authority ebirenge eyamba ku bakyala. So abakyala mwenda bambi abali abaana b'obuwala oli n'alwalira ddala nga empambi ate nga bannyinaffe bano bali very productive era eggwanga lino oba ensi eno mothers abo be bannannyini baayo bannakazadde b'eggwanga mother nature be batugeezaawo naffe entambi okubeera ntambi maama naye obulumi bwe bayitamu obwo bambi buli unbearable. So Solange women syrup yazze okubeera ng'ebayamba mu kaseera ako akatuuse. So n'obeera ng'oli mwami ng'ompuliriza bambi genda mu supermarket, drug shop oba pharmacy okagule okakutwalira omukyala ewaka oba muwalawo oba maama oba mwannyina yonna bambi babeere ng'obulamu butambula bulungi. Namwe abali ebweru w'eggwanga era still the same mugende mu outlets eziyita ebintu by'Abannayuganda eyo mujja kuba mugisangayo. N'abaganda bange abalala bayita ba Ticket Kibanda bano yes ku mukutu gwabwe gwa www.ticketkibanda.com osobola okubeera ng'ogulirako tickets ez'ennyonyi flight tickets mu airline yonna gy'omanyi ey'oku nsi. Ekirungi kyabwe emiwendo gyabwe giri wansi nnyo. Genda gwe bugenzi ku Google teka mu buteesi www.ticketkibanda.com. Ekirungi nammwe abatambula nga muvuddeko abatambula n'abasuubuzi abasuubula ebintu ebweru w'eggwanga Dubai, China, Ludawa, Malaysia, nammwe ab'ebivvulu bannange bakubira omulanga yenayina w'ekivvulu ng'olina omukolo guteekeko ku platform ya www.ticketkibanda.com abantu bagulire okwo tickets. So okumanya ebisingawo ku Ticket Kibanda ku ennamba y'essimu eno 0702 65 40 84 embeera esobola okubeera nga etambula bulungi nnyo obulamu bubeere nga bwanguwa nga teweesombuye kubeera ng'onoonya tiketi ate simanyi ate dola yayambusa ate ebikoze bitya wano ebisale bibeera wansi. N'abasembereyo ddala beba www.munowatch.com bano bakugamba nti ku mitwalo 3 gyokka egya Uganda osobola okubeera ng'olaba films mu bavijezi ba Uganda bonna films ezibeerako okwo weeroboza kandabe eno bavijja ab'enjawulo vijje junior vijje strong vijje uliyo katuni vijje kevo drama nina seri genda abagiyita Tudors n'enkadde so munna wakyo kimu kyayo ebikadde bisigalako nyakoongotanjo nate mujjewe nawe zaali mu 2012. So enkadde zibako n'empya zibeerako ku platforms kwe tuli ku www.munowatch.com, ku TVs kwe tuli ku smart TVs, ku masimu kwe tuli Android ne iOS kwe tuli ye Munowatch. N'abasembayo abanana habo mouthwash gwawunya akamwa alumizibwa amannyo gavaamu olusaayi olira ludda lumu tolya binnyogoga amannyo gakusumbirira ddala kwesa nana habo mouthwash musangi mu supermarket ne drug shops zonna mu ggwanga. Bwenaali ebweru n'ekyoba okola genda abatunda maduuka oba bintu by'Abannayuganda nana habo mouthwash waali ajjanja endwadde z'amannyo ate jjukira yakasibwa National Drug Authority mulungi nnyo ddala yeekenyezebwa bulungi nnyo naye tebaguza kapa mu kutya ebeera na habo mouthwash wali akantu wansi no kasitiika ne muno makkati okozesa na habo mouthwash kulw'amannya amalungi. Yes katugirewo ddala munatusonyiwa munatusaasira bano batubeezaawo bannaffe tunywa bano aba National Lottery ku mutimbagano gwabwe gwa www.nationallottery.go.ug. essaawa zino balina gye bayita instant easy win. Instant easy win eno osobola okubeera nga eyina emizannyo 5 egy'enjawulo aba National Lottery mu nkola eno eya easy win games. Balina gye bayita Mr Chicken, balina gye bayita Wheel of Fortune, webali nnyo, balina gye bayita Laduma Cash Striker, balina gye bayita 14 is fruit ne Easy Lotto. So obogenza ku mutimbagano gwa foko gwa www.nationallottery.com osobola okubeera nga okolinga action okubeera nti owangulirawo ssente ate nga share sente eziriwo mu kaseera akaz'okuzanyirwako ziri biliyoni 2
mu obukadde 5 ye share sente ezo Bilioni 2 mu obukadde 5 2.5 billion so zezili awo so kuzanya olunaku lwonna essaawa yonna wabula zanyisa obuvunaanyizibwa 18 na kwambuka ate sente banezi mu kubeera nga za bizibu nnyo za emergencies nedda wabula tubeere nga tuzanya n'obuvunaanyizibwa kamazeyo. So honorable Saginya Muhammad yani Honorable Segirinya Muhammad yabaddani kwa kati menda kyaliwo abadde omusajja Ssaabaze afudde nga munnabyabufuzi wabula nga ate abadde musajja wa mawulire abadde okimanyi afudde ayina emyaka 37 egy'obuto afudde musajja muto sokoleke Saginya afudde ku 37 years yes yazaalibwa 1988 n'azaalibwa e Masaka eyo gy'azaaliddwa kyakulidde emyaka egyasookera ddala wabula nga womanyi nti oba olina okulaninga ogoba emikisa oba gitwandisenga opportunities so avaayo e Masaka nga najja e Kampala wano owooza gyatandikira okusomera secondary school ye n'atandika ku Pimba senior secondary school ekyaddondaawo avudde e Masaka najja ku Pimba primary yagisomerawo primary zagisomera Kaddugala eyo waabwe baseerabidde gye yasomera eyo so nasoma O nasoma ne elevaawo Pimba era mu bigambo bye yagamba nti senior 6 yamwanguyira nnyo yakola combination ya head Luganda yakola history econ divinity Uganda yes HEDL nange gye nakolera ddala eyo gye nakola era agamba yafuna obubonero 23 out of 25 yes watayo wagamba mu bigambo bye obutuufu n'obutali butuufu bwe bukidandala bwe yali anoonya wamala okubanga amutwala mu kooti ng'agamba omusajja bannange byayogera simanyi oba bituufu ng'ayagala ng'akuba ebituli mu buyigirize ekirungi oba ekibi tetwaproceedinga nabyo waliwo circumstances ezajjawo awo ne zibibikka nga wenja okutwala mu maaso eyo naye okuzaako Kenya emabega nti oyo omukulu oyo so mu kusoma kwe yali musajja mujagujagu nnyo era nga wabadde olaba karakita ye wano nga tutandise okuba nga tumutegeera bwe imagine ku myaka egyo ng'oli mu siniya ya 3 n'otandika okuba nga ogoberera ebyobufuzi n'otandika okuba nga okuba amasimu ku radio talk shows mu siniya eyokusatu ng'ali ku Pimba saawa watandika Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando nga muto bw'atyo nga waba ayita mu biseera ebyo mba nzijukira programs ezaaliwo okukoza ebyobufuzi ku CBS kwali kukyaliko I think Mambo Bado kusimba kwaliko Simba wakati awo sonaba mwajuulirako amasanga evuddeyo waliwo akaseera yabajjawo ebimeeza zaali 29 nga tuvudde mu Buganda Rights ebimeeza ne bakola ki ne babijjawo nga bagamba biseketerera news government biki bityo naye kwali kusigalako programs endala enteeketeeke eziri segmented eza radio politics yes CBS parliament yaffe yabeerangako ku Lwomukaaga okwo then edeire kwabiranga coach Kirizo Bagano of course made in akyaliko aluddeko Simba nzijukira olutindo lukyaliko Peter Kibazo emabega wali omwambali ya Mitali Vrandi Bakaluba bakola ku Simba ya olutindo sio we Masaka we Mukono byamukwaba batandika ate ku CBS waliwo omwambali omuyita Sozi Kaddu Mukasa honorable wafe mikyana wa program ya parliament ya fene Kirizo Bagana gundi yagisookamu omugenzi Mulindo Muwonge wamuwulirako yafa yagisookamu then Mambo Bado wajja Mwami Sozi Kaddu Mukasa namukwatamu then wamala n'afuna political aspirations nagenda biri mukago kusimba y'Emityana made in Sereko of course yali naye akola ki yawangula ekisanja ndowoozawo nga kino bibiri then ate yaddayo ne bakola kindi bamukuba kutusaabaze nali ku BBS Telefina producer program gye nali nkolako eyokumakya ey'okulomukaaga gyetwakolako ne Kasiri ne Simon ne producer waffe mweyo ate na presenting eddako eyo ya politics so that was a time ng'ebyobufuzi ku radio bitinta kati kugamu kumanya agalingawo agali ag'amaanyi walingawo omwami bamuyita ni ng'ogyeko Makolo Kavuma
waliwo oli omwami yasooka bannange erinnya linva mutwe ng'akuba essimu kati wala abajja Isima Lubega Isima Lubega ate naye ajja 2010 Isima Lubega yakajja Isima Lubega abaddewo yakajja no abaddewo ne waliwo yasooka naye erinnya linvudde mutwe munansaasira olina alifuna jaddi bagamba so Isima Lubega abo nabo ne bajja in the ranks Musa gundi gwenkugambye Makolo Kavuma ne bajja so noono Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando eritandika okujja mpola simanyi syndicate yalinga mu masimu ago syndicate kikyentegeeza nange nagezanga okukuba amasimu nenga bali abasajja bayita naye ntabwa kubanga amasimu nagezanga wakalaganze Frank Antambi okuva mu ndeeba kati nze gwaliko nagobereranga politics oyo kuva ndowooza nga ntandise okuwulira radio nzira jjajja wange kuva mu buto yalowooza nga ngenda beera munnamawulire ng'ebintu ebibeera ku radio Uganda mbirisayitinga nenjogera obulango wakola radio Uganda we see you be radio Uganda okakala mbale kaita chai garden kajaja nkamuli sightingira so nawuliza nge byobufuzi nnyonnyo so abo nabo namba manyi so mbera ndi awo nganeri nya segiri nyatazo kubera nga ndi wulira chance kubera nga likola ki ngalijja livuga kakati tuba tuli awo 2011 because try to win mukalulu which means 2010 elections campaigns kolachi zitandika mbandi yawo nga ngoberera wakati ze badde mu Lubaga ibanga lyonna gye banzadde twali tulina Ken Buchamuzi nga akomyewo yes mulawe yali avuddeko 2006 kwa John Ken Buchamuzi atukwatamu awo 2010 yali yesimbyewo no mabali amta Damiano Lubega era Chameleone yakuba akayimba ne tukakyusa ne tukapersonalizingira Damiano Lubega wani wana anatina watoto nani utegedorwe kati ngatugamba mama mia yes kati ngatukayimbira Damiano Lubega Damiano yajja okitegera so we watyo so nali mbigoberera nnyo njagala Justin kwekifaananyi n'omuwuliriza waffe ntegera ntya Segirinya so erubaga ngamanyi gundi Ken Buchamuzi the man akola ki ajja muwala we utagenda kukomawo because Ken bali bamulemeseza okujja 2006 waliwo awo wayali scandal ki baba mugamba aliveringa ebyobugaggabe there was something ekyamulemesa okujja natusindikira muwala we nyene mumuwa waliwo akaseera kadiditi nti mujja mufuuyira Ken Buchamuzi yali musajja w'amaanyi yatako mwami Museveni ku nninga kakati ffe Lubaganga politics wafe atinta naye nga ngoberera ne politics w'ebitundu ebirala Makindye biseera yali ya Mike Mabikaawo Kawempe Atifu Sebagala ku North awo yali of course aluddewo South yaliyo yalolede weri South of course South yaliyo by that time ani yaliwo mu South oba yali Kibirigetakuba oba Kibirigetakuba yali wa North oba yali Town Clerk amanya ugambuzabuza nakawa twalina Lukundo mutajja museera ebyo togera 2006 then 2010 omusajja yagamba communal bolafu so ngendo okuwulira nti Latifu Sebagala Sengendo ne family ya Latifu Sebagala y'amaanyi muba omugenzi Nasantege Sebagala abananyi nikisasaawo bamaanyi babaziika naawo ngendo okukebera ku listi y'abantu abagenda okwesimba ku Latifu Sebagala nenengerako erinnya lya Segirinya Muhammad 2011 fitwali tuli ogamba 2011 seka nali mu oba MP bawo tyali kansala ebiseera nkunyumiza taata wange nali ndi mu vacation ya senior 6 2011 mu 2010 mu campaigns so in fact 2010 campaigns zitandikanga mu July twali tuli mu senior 6 campaigns Segirinya erinnya sebo nga litandise okukula okumera ngenda okukebera ku list z'abantu abesimbyewo nze interest yange yali nnyo mu Kampala division Z5 kuliko ne Central ne some districts Butambala nga ngoberera mwami Kikulukuunyo oyo gundi najja namwesimbako Mwanga Kivumbi n'amuppa ne bamubba ntugenda mu court biyitirivu nnyo nkulaga ekifaananyi ekinene how I was politics wali following so Segirinya erinnya nendirabako ebyaddala era yesimbawo mu 2011 oba MP wa Kawempe North olunakolaaje atalinga myaka 10
Over 24 waba yali azaliddwa What today 1988 after 37 yes katwale 2 meka 210 etolako emyaka 14 erina emyaka 23 ali muto nnyo ali muto okuba omusajja aluddeyo najja naye yeesoma okumugjayo unfortunately waliwo ebyabeerawo awo omusajja wattu aba ali mu campaign teyali nnyo w'amaanyi nnyo naye yagamba kangezeeko let me test the waters yes n'agezaako awo naye nga womanyi nti yalina kulinnya erya radio biki lyamuzanyazanya data awo bamugobye mu nju mu kaseera k'akalulu boogedde Land Road oba okitegeera bamulemeseza ate kati nga womanyi abantu mu bitundu byaffe balina olonda omuntu ali responsible alina amaka alina wasula alina omukyala biki so neyamuzanya propaganda yali data awo ow'ebyobufuzi musajja wattu akalulako teyali successful wadde nakatono agundi n'akawangula Latifu Sebagala Sengendo. So Latifu Sebagala Sengendo wakawangula Segirinya ekirungi Segirinya nebimu kubyemwagaddeko paka kufa Segirinya abadde musajja nga takyuka abadde very constant kwagala okukyusa eggwanga Uganda abadde very constant nga tayagala mwami Museveni n'obukulembeze bwe n'abantu era bimu ku bizibu byafuna mu maaso awo wetukutuwera biri okumbuuzaawa oba okitegeera so wadde yaluzinga mu kalulu ako natabira successful teyagamba nti ebyobufuzi mbivuddemu nkitadde abantu abamu betulina wano omugenda mu kalulu n'akaluzinga addayo n'alima ennyaanya ze wabanga abadde mulimi mwami kwezi wamuwulira abamu bafuna obusungu wabanga abaddeko ne bamugjako nanula za ambulance biki mwami Segirinya akalulu ako olwaggwa yaddayo n'azimba ku ground awo addamu n'azimba addamu nabira nga involves himself mu campaigns ezajjanga twogera mu kaseera nga Dr. Kanukiza Besigye yali w'amaanyi gwe n'alabye ab'amaanyi oko tuwaaka jja 2011 nzijukira bulungi because I was involved nze yali akulira wingi y'abantu b'omu Lubaga abamu abafubuka Ndiba Nalukolongo Kabowa awo wonna olunage ebyobufuzi gulakundabira abantu lwaki mbyagala nnyo okubyogera I've been involved okitegeera so tutandika zi campaigns ezo zisobola okutuwaaka biki kakati muwamu ku bantu betwasangamu saidi ye Kawempa nga mulimu okutuwaaka tukiranga bana abenu bajja abeni balesa abenakaba twanyayo kabaziguruka wammwe ewaffe mayo kabaziguruka yes yali w'amaanyi kati ffe Lubaga bantambi gye tuli mu muyinzi endo kati nze nali mu DP nnyo kati nga tumaze okukola za alliance F4C activist for changes zigundi zize zi IPC Interparty Coalition zize kwa maana tuna coalitions ezenjawulo ezitaba ebibiina ebirala ne bannankyukakyuka baki abalala nga tekikyali kya kibiina mpu DP ba FDC wabula fena abagala wa Museveni agende nga twegatta nga mujja akyaganye buganyi wano webati nessa tujja mu binula asaaga so ebyadala tagenda tufiirako eno gise gundi ogise Romania Empire godisubira muntu wego President Museveni asotegeka akalulu ne bakamukuba ati gundi omwami gwe bayita Omar Bashir wa Sudan yafunanga 98% yabanga kabi n'akasembayo yakawangula neyamalako itwaza kudita omwami gwe bayita gundi omumanyisa omwami we Iraq Saddam Hussein yabangulira ku 97%. So it isn't about him organizing and winning. It is about when Ugandans realize that enough is enough and we join forces. I'm not inciting violence. I'm telling you, and that is also given to us in the Constitution of Uganda, that power belongs to us. Yes, but if we decide, if we decide as Ugandans, power belongs to us. No, that is not kukumaling. It is called civic education to remind Ugandans about their civic responsibility. So back to my point. Mutira dala
tambinde kanze ensi yaffe kati wagala Jaden awangale wagala wangalire mu Uganda ffe gyetuwangalidde wagala Jaden afune better Uganda than nyanda yako nga atandise wagala kulabeko nga tolina sente zimuwera ku ssomero. We have to change Uganda for the better. Okitegeera byaviddeko omugenzi okufa anti kati okufa kati ogenda kusigalawo bakubajjemu mbaawo. Now we are going to go tomorrow any day. That is our destination. As anything that has life has to lose it at one time. So tebututiisatiiseeyo manyi babayita ayiteeyo mu bwamaama ne babuulira byange nze Frank Antambi bwenbalukeesa byange. So back wali nkubuulira ku bavubuka envuumuulo buli division nsobola okubuulira nti nenakawa waliyo makinje neluba. So oyo Segirinya yasigala akyakuma ekintu kyeno mpola muzigundi zonna zetwayitamu awo bingi. So nafuka activist atalina position, atalina office, atali elected, naye nga role gyakola esinga n'abamu be twali twalonda oyo Segirinya. Okitegeera. So tutuuka mu 2015 tugenda mu campaign eddako ereeta abakulembeze abalamu 2016 najja n'agamba kuno mulundi kanziremu ntandikire no wansi mpola nzinde 2016 kati 2016 kujja okwesimbawo ku bwa Lord Kansala Obwakawempe yasooka kuwe mu 2011 ne bugaana najja 2016 Lord Kansala ekawe yajja ku tiketi yaki yali independent. Yes, yali independent. Segirinya wangula akalunga lini yakawangula by the nationality yakawangula ka Lord Kansala ngali independent. bawa individual merit. Omanyi waliwo abantu abamu nga yes mumuwadde card nenga loko batawadde card naye nga omulaba is able yasobola. So Segirinya n'akawangula ako and I think ke kamumaking nnyo kuba yakoleramu ate bingi tolaba luli yali akabira mu bikire nyo namukutukidde mu ngalo. Segirinya n'akampereza abantu b'ekawempe Uganda n'atinsa ebyobufuzi by'ekawempe ne Kampala okutwaliza wamu Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando 2016 mu biseera ebyo nzijukira omukyala Jennifer Musisi nga executive director awo no tulonze mayor of Elias Lukwago bakoze buli kimu kyonna okubeera nti no executive powers tezibeera mu gundi office ye zigenda weeri biki byonna ojjukira ebyabeerangawo. The role gye baali basigaza abantu abaali bali awo okubeera nga bateekawo pressure babuuza abakulembeze nga abalina zi mandate ngezo okutereeza they made them to be accountable. Obokitegeera. So Segirinya n'asigala activism oyo watyo waliwo weyetikka nga TV n'agyetikka nakyo waliwo weyetikka obuntu obusolosolo n'abutwala ku parliament bwe yasiga yero yabusiga yero kwegamba Segirinya yakola each and everything ekiri practical okulaga nti nno ddala enough is enough yakimala twagala Uganda ekyuse webale nnyo. So tutambula chap kunyumiza obulamu bwa Segirinya kyembadde ngumanyi ko kyembadde following ako sebo oba nnya bali mutukola ku Shalom 256 siri mu kulandagga naye tuli mu visualizing someone abadde very fundamental mu byobufuzi bya generation ene empya. However, personality ye tabadde muntu nti nno ye Abudu Katuntu who articulates fiscal policies because ebitya ebyo webatyo Abudu Katuntu akyali gyali ebyobufuzi bino birimu abantu buli mukagaba ekwetera abantu abana characters ezenjawulo. Ojja kusanga omuntu nga si Segirinya pasoti ya Segirinya tagenda kudduka emisinde n'abajjasi nenga mugirali ensonga ye oli mu kwatu tubete ensonga ku flow ajja kukolera. So buli omu alina kyasobola okubanga azanya kunkyukakyuka eggwanga Uganda. Mwami Museveni yali awamba wano waliwo wingi yali eri Kenya nga bo bayamba okubeera nga balobinga finances abamamba bazaawo biki naye nga waliwo ate abali mu nsiko bajamusale ba Frederick Jema n'abalala. So efforts ziba za mirundi mingi combined effort. Yes, tesaabazo nga mu Uganda tulina ba Frank Ntambi atula mu kamera naye tukiretinga ensonga y'okukyusa ensonga. Tulina Wayisa Mufumiro, tulina Bajolo Sanyonyi ba leader of opposition agenda ku floor ya parliament ateekawo policy. Tulina okugamba bya combining efforts obokitegeera era nga inshallah nga mwezi waffe gwanga bakataligiria tujja dikyusa eggwanga lyaffe for the better.
it can only delay, but it will happen, definitely. There is no doubt about that. It will happen. And I'm seeing it very, very soon. My brother, don't look at me like that, like Angas. These things are happening everywhere. If it's a revolution, it will be a revolution. If it's a trend, I remember the Arab Spring. You don't know, Chichitandikile Libya, Achandikale Tunisia, Chigenze Egypt, Chigenze Morocco, Zani, Chigenze Syria, Uda. So it is good. It is just a matter of time. East Africa, It will come as Arab Spring, Chatandika, Billy Kumi, Hosni Mubaraka against the against Niwano. If it's about that, it will come. Definitely. Definitely. Don't have any doubt. Don't fear. Many people you fear, you're pessimistic. It's just so but you know, we as scholars of history, we know it can happen. But taking you back from Songa, you might magala kulize ebyo. Abamu mwinga mu abatitizi, but fetu ja kusigala tuyogera. Abantu bali tusomako abatisi mu byafa, you said something, we never kept quiet. Martin Luther King said mutendereza, but yafuga ku America. Nanti gwe Frank and I can be Martin Luther King of tomorrow, because Martin Luther King mukirebirirwaki, he wanted to create other Martin Luther Kings and sort of kuvayo ne bogerera ku civil rights movements okitegera kati gwe tujabira abasoma sciences oli mu chemistry tubitegerere. So 2017 joli abalamu wa kati kankubulire Segiri Nyono kati mkuwide part 1 part 2 practical Segirinya. Practical Segirinya 2017 he was Dr. Kanukiza Besigye's loyalist. I'm Dr. Besigye's loyalist. Nange naliwa kebi naliwa DP. DP yatuka ekiseera neva mikono yochitwa binsona kistavuddewo Batimawo aze bingi ebyakyuka nitwe dividinga mu so abasinga kufaint course netugenda mu FDC nze yali omukwabo ne kadi yange nkyagina nakati yesigye renewinganga FDC yafe bagitunda it will be a discussion for another day. This is about Segirinya 2017 mu Kyaddondo East ne bagenda mu by election ne batuleetera omwami yali avudde mu kisawo ky'okuyimba amanyiddwa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu kujja wano nagenda mu parliament yawo as a normal, you know, someone nayenga honorable bichi. Then Bobi Wine on his party ye biyali akola tetwamanya how he did it. Tetwamanya oba kyali kisa kya Mukama, tetwamanya oba ye yakyagala bwatu fene kitomera butomezi. Twatuli awo Bobi Wine na morphing. I know what morphing means. Kugamba wobiranga morphing nti otambinga wendi wantu watuli awo nganyi ntaninze into something ekinene sina kweyubula ekinene wobiranga movie noga nti mbadde nobanga Hulk okuva mu Bruce Banner nofuukani Incredible Hulk watu. So Bobi Wine morphed into something ekinene ekyamaanyi, and that came about ku by elections bamutwalangako abakola social mobilization abantu bampangisanga jango otsakire ku bantu sina kumupangisa kuba naye yali alaba it was for the better cause of, you know, changing eggwanga namwetaaga abantu nga bamukati. For example in Jinja wali by election y'omwami Paul Miru ewabiriga batanga batabiriga gyakigirya Arua kati before Arua wali by election yali ebugiri Asumani basalirwa kibende Asumani basalirwa gamba jali is nakoma kumulabanga alese teka lyebisiya and all that. I don't want to talk about him right now. I lose it and they will be like, if Frank, why have you lost it on the honorable? So I'm so sorry. I don't mention that name. At least for now, I'm sorry. So Bobi Wine kwatu najja tugenda mu election endala then tugenda mu Yaruwa eyo yali claimings obulungu bamplantingira kaka abasazi ne mundu baseya Kawuma representative nabonna kakati ebyaddala agenda okuvengulwa eyo nga anyinyiza ekintu nga oguba mutinga agunyenyiza nga ebibala bikoze eki bigudde nafuuka de facto opposition leader. De facto what do I mean? Nti originally much ekisanja kitugendamu
Dr. Kamukiza Besigye was the opposition leader w'amaanyi kuba yali amaze okubanga birowo okubiri bikintu n'ebyalala n'ebyagenderako. Then de facto means nti wabadde waliwo ne circumstances ziforcing n'ajjawo omupya mulala the circumstances okitegeera. So that time nga tuyingira 2019 ojjukira tuyingira 2019 before kugenda mu covid yoyo kati 2019 watuukira ebyadala Kyagulanyi munene nnyo kati wajjawo rift and conflict between him ne bannankyukakyuka abeyasangawo abakadde ne bagamba force eno so Kyagulanyi nafuuka nga mu opposition bamulwana ne government ekola kinalwana. So mbadde mukunyumiza Segirinya nti he was a loyalist one wa Dr. Besigye. Era muzimu ku statements era Segirinya wasn't for Bobi Wine at time mukaseera ako era nga omanyi bangi naye nga wegambye nti ekintu ekiba kizze kiba kikoze Abaganda bagamba nti ozegawanye nga bisesemye tebiddayo sebera nga tosobola bizaayo gabina oba olina kubiyiwa okitegeera kati n'Ekyagulanyi yali azze. So tugenda okulaba nga Segirinya yateekawo ku gidididi tajja kusobola nga naye alokose n'alokoka n'ategeera so n'ajoininga the People Power Movement. Era kaseera ako social media nga naye etandise okuba nga erumbujja Facebook eyo bayamaanyi mutemunala amaanyi gatemulaba kumanyi ga Facebook yali y'amaanyi nga webamwikira Mr. Update ng'abaako Mr. Update nze Mr. Update mwe Facebook yali y'amaanyi okufa obufi. Facebook eyo yali okumanya Facebook yali y'amaanyi tinessaawa zino batwegizaako by that mpiwa myaka 5 tebasobola kubeera nga bagizaako. So omusajja oyo creating a fan base enene ng'atuwa update ku Facebook okwo ebintu bya live ebyo nga tetumanyi nabimanya atuwa kantu ng'ajja n'atuwa obuntu ng'ali mu mmotoka ye oba ng'ali any activation yagendangako ng'asooka n'atuwa update buli kimu. So n'abeera a go to go person yali abuliranga abantu ebintu ebyali bikola ki ebyali bigenda mu maaso. So nzijukira kuzimu ku encounters Kyagulanyi ze yafacinga era emu ku zo era waliwo bamukwata instance yali ki Segirinya najja okutuwa update n'agamba omukulembeze waffe bamusi Bobi Wine ndowooza that was later ku bino ebya riots za 2020 October ezo ezamala ennaku 3 ndowooza kuyajjirawo n'ayogeraawo ng'ate abantu bamuwulirizaamu. So he created a moniker for himself called Mr. Update. N'atuwa akafuddeyo and the People Power Movement nebeera nga naye emaze okugamba nga bamaze okukkiriza nti ebyaddala ezzezze eringa biseseri byakuddayo. Tugenda okulaba the crossovers ezitandika ez'abantu abajja babawe ku kaadi olemaze okufuuka ekibiina tugenda mu kalulu kengedde efuuke National Unity Platform. So rift ya FDC egenda ng'ekendeera bano abalala abali banoonya amasannyalaze ekigambo ky'amasannyalaze kitandikira awo kyavaawo Bobi yalina amasannyalaze era Segirinya omu ku bantu abakikonangamu ennyo alina amasannyalaze mulina okunona amasannyalaze Segirinya akipikanga mu bantu bonna bemmanya baagala Bobi Segirinya abadde agala Bobi abadde amwagala ebyaddala nga muntu we nga nsina bya kaadi nga bano abalala. So netulaba abali bazzo okukima ki amasannyalaze. Now mu structuring People Power Movement zijukira ebiseera ebyo Baguni nga bali kwa demonstration yawo Balubega Mukaku nga tumanyi bamaanyi bakidandala General is one of those good administrators abalungi bemanyi semazu Lubega Mukaku. Lubega Mukaku is a king maker. Manyi nabadde ngamba omuntu ejjo nti munsi muno you either have to be a king maker or a king. You can't be both. Wala abantu nga bo bamanyikiddwa nti oyakola omuntu naye nga Yesu wa amaanyi
okitegeera Yesu w'amaanyi kizibu nnyo okubeera ebibiri okitegeera kiba kizibu either king or king maker ndala mu by'amaanyi then neno bunafu wa either ekikonwa oba ekirala kiba kigaanye so kaseera ko nga bali mukubeera nga bagaba kaadi mukasera nga bali mukubeera nga bagaba zi kaadi ene Kawempe North ekinyegenyege olwaliro di kansala alikiro di kansala tushali mu kisanga atakoze bulungi akola bulungi atambule na kuto obubizi akute ku parliament eno wagamba bagiye ko internet bwatabuka omusoro kwa OTT okujukira yomu ku bantu abalwana ennyo omusoro kwa OTT Sejjirinya nakato jagwe Mwai Museveni ate mnyengenye alyogera ngatatya alinganze era alyogera Mwai Museveni so waliwo instance emu mu biseera ebyo ebya Musisi Jennifer Musi kisinga alesa amaanyi abalemeseza okukola emirimu balodi kansala zaawo biki meeting zituula recommendation tebazikola nebegatta ne Munyagwa Mubaraka Munyagwa nga mbaka wakawe South alodi kansala abalala soja abaisiraamu kye bakola ne bagenda ne bakola edduwa ya Kamulali Lotalwa Honorable Munyagwa n'omugenzi Sheino Muzata anda ngazize kabuli luva waliwo ekivubuka ne Kawempe ekivubuka kye mwalonda nsasira banne Kawempe abakeera ku macha nemugamba mulonde ekivubuka ekyo ko Munyagwa mukulu Muzata muza oluge musajja gwenjagala kiri ki anda ngazize Sejjirinya kabuli kati Sejjirinya yalina omusajja we nga batambula aba babiri Munyagwa Sejjirinya abadde mukwano nnyo gwa Munyagwa kaseera ako okitegeera basumbuwa Musisi oyo babusumbuwa eno wamukube eno Sejjirinya bwatambula walinya boda Sejjirinya bwadduka bamukwata wadduka emisinda kwataka musanga mmwe Shalom twanyumirwa ebyobufuzi ebyaddala ebiri practical twanyumirwa ebyo omutima n'ebyabufuzi abantu badde byabufuzi biri abiri tubabadde tulabye kutta bantu kuwamba abantu tulabye basanya tulabye mateeka kubeeranga constitution yaffe bagirepinga each and every time you understand Sejjirinya atuwakanya twagikwatako mujjukira ngamba dda akamyufu ziribonyeza ready so mbadde nkunyumiza nti no kati awo NUP yakoze eze eno mu administration mukulu kirana labye mugwa nga bateekateeka ate ng'omulimu mulaba kola ki gutambula kola bulungi kane kiseera netuka kaseera ka nomination zaawo electoral commission wali teekayo mannya awo Kigundu nga yakyaliko badi Kigundu si bati badi ya South Africa nga bamuwasiza tugamba aji badi Kigundu webale nnyo so gundi Sejjirinya oyo yatugamba nga nti nja kujja kya MP nga tulowooza akola ki asaaga ayigoba nga tulowooza asaaga tuba tuli awo tugenda okulaba omusajja ekifo kyegwanizza olwadde waliyo mbaka amazeeyo emyaka 2 ow'ekitiibwa Honorable Latif Ssebaggala Sengendo yatugamba tadda ate nga Sengendo aliwo amaanyi mu Kawempe muno bwe tuli Sengendo nga yagamba agenda kujja ku kyaki kya Lord Mayor bama yabuzaabuza kale ekifo nga kiri vacant practically nga kiringa kigenda obeera vacant kati tugenda okulaba ne mukulu Abdallah Kidandala nga naye agamba ekifo akola ki akyetaaga kati ne wajjawo rift nti Kidandala ali mu administration yabeerewo conflict of interest okuwa Sejjirinya kaadi okumma Sejjirinya ne bawa Kidandala ye ali mu kintu era ffenna twagamba omusajja affe era ebyaddala kaadi ng'egenda wa Kidandala kumpi ng'agifunye bagimuwadde ku last moment walanye wakomanyiwo kukikkirirawo namusaba kumujja atunga engato eriko n'enfuufu ebisala bya kaadi nga bitamusaawo nga teri bweti tujja ekkooti eya Sejjirinya ekkooti yaddaganya ya chekityeri nga tuddeko bweti nga munyuwa y'enjeru nga ali mukuluja wala gbagba abasumbu addeno badenga tujja affe nga ku Facebook tuwera senga tebaba Sejjirinya kaadi tujja kumulonda nali wala bebimanyisebo naliwo nange nga tuwera ekintu eki nga n'abakyala bamaama ttendo bagamba ku Sejjirinya kyetukola Sejjirinya yali w'amaanyi nnyo nti obuwagizi bwe yalina obw'amaanyi yabufuna even outside this constituency kituufu ffe nga tugamba era ffe twagambanga senga tukkiza okulondera e Kawempe netuwa Sejjirinya akalulu
mukulu Kyagulanyi n'awulira omulanga gw'abantu n'agamba nti n'abaddawa ng'ate kino ekintu si kyange nga Kyagulanyi kintu ky'abantu Kyagulanyi we namuteera awo nti ebyaddala yakola decision entuufu nti slogan gye yali atambuza ne movement ya power yawuliriza omulanga gwaki ogw'abantu amaanyi gabeera mu bantu era ebyaddala yamukubira essimu namugaa jangu yamutuuza wano n'abatuuza ne wano Kidandala Kyagulanyi atuula wano n'abatuuza mu meeting ey'akafubo gye baalimu abasatu etakkirizibwamu amawulire wadde nali wabweru nenga Segirinya wakyalika mu okyawo Segirinya mutaddeko akantu akamaloboozi akagasika kalikoda olumika emboozi yino nkirina eno eri classified tera jajjuwulira ino bakkiriza kyo biisaawo nzimba n'ebyama so ebyaddala kubimu ku bitonotono Kyagulanyi yagamba Kidandala muganda wange oli mukulembeze mulungi soma Kidandala ava mu DP namugamba ngeri ya kisajja kikulu amazima gali nti mwana ku ground gwali abantu basiimye ono sina kyakola era namugamba akalwa akaveemu yakavaamu n'agaana najjanga abamu bagamba mbadde awo ntindanga abantu boogera nga bagamba bannange mbu kaadi ezo bagulanga ngule mwasajjirinya waliwo gye yeewola ssente ofuna kaadi ya Nuupu bwe bagamba abantu bwe bagamba bye bajja byogera kati wabeerawo kyebayita miyase era nti abantu bakola ki bagamba wabeerawo n'amazima zamazima nga kubuulidde nti Segirinya talina kaadi naye talina sente nemu gyesasula ku kaadi eyo baamuwa olwa outcry ey'abantu nga we tugyogedde nange olwo abantu abagamba mbu Hoozi yeyawola Segirinya ssente ezofuna kaadi nedda tebiriiyo newobindaga newobeera obindaze wagamba bya Sharon nedda newobeera obindaze Segirinya mukubulidde tabadde muntu ow'enkyukakyuka awedde n'ebimu ku bizibu byafuna mu maaso awo biva ku resiliensi y'okugaana okuseringa obumalirivu okugaana okuseringa out mwakyabata okuseringa out oba kitegeera byebimu ku bizibu byeyasanga mu maaso awo ng'amaze okuwangulibwa MP n'abangulibwa MP ebyaliwo ne bibeerawo n'agaana na biki tugenda okulaba akwatiddwa ne Alan Sewanyana 21 so abakwatira Uganda nga bakamala kyekyamugwasa bakamala bamukwenda wangudde bamutadeko ebyamajambiya batuleke ebyamajambiya mu kaseera ako waliwo killings ezaali sirisayidizeeyo Masaka Kalungu leta Masaka omunanyininyini so kyaku awo katono omanyi tuli mu kuyenga ba documenting obulamu bwa Segirinya nga tetumisinze nyo steps katono abantu banatusaasira Segirinya amala okubeera nga awangula akalulu agenda mu phase endala yali mu challenging ennyo yagendamu ne Kidandala bwe yali awangudde Segirinya wakati bamusubira Japan Korea yes South Korea bamusubira myaka emeka sijjukira wajali ebiri ucheva so mbadde gamba Segirinya amala okuwangulwa MP Kidandala agamba olimba tewasoma amugamba obujulizi minamu tewasoma agamba asomera ku Pimba nafuna abali musala kola history Cote d'Ivoire divinity ne Luganda yokusenera ku Segirinya we yayogera naye ngono yalina obujulizi era nga mukakafu ali konkushuwa nti yebwe na bya pa so amala kuteekayo omusango mu court a petition in the Electoral Commission ababidde ne Segirinya omanyi mu kooti kati ng'ogwo oba olina okusavinga omuntu baanoonya okusavinga Segirinya shalo nabo nga baba akatuuka wano ekyalo yagala kati ali akirudde ekisaasi omuntu alina ofiisi awo badduka ng'ate bamusangayo mu lulimi kati fe bagoberera omupiira twalina omuzanyi bali omutya Garen Neville nga bamuleetera nga tugamba nakisajja kesenda bannange paka mu box kanatuuka kunywa nga talumba yesenda bwesenzi kati ne Segirinya yesenda neyebalama ngendo batonya Segirinya ngeri banonya Muhammad Nsereko banonya babiri Kansereko y'ogumuvunaana si gwa kusoma ola gwa kubba kalungu ng'ani amunoonya Nyanzi nga naye bamwadde asaabinga Ensereko
nze kenyinza bali okusavinga of course mbategeza ba lawyer your representatives can't my lawyer serve your lawyers obo inokunoonya oli natayako n'omukono but they waliwo mu mateeka waliwo enteekateeka endala singa ababuze ebikiri kyeniwe bityo period eno wegwakuma temugize mukola kino nakino musavinga mu ngeri endala they are provided before mu mateeka so mbalinze kunyumiza period eyo nga balina omunoonya neyesenda umugomo ku mundi yesenda paka kumusiba bakusiba okwebijambiya waliwo awo bayagenda downtown yawo nakola obuvuyo ki yamukwata nakola ki yamusiba awo navaayo webityo tugenda awo lenere nenga musanga mukoti gwali bumaze okukola ki okutuuka era nzijukira ne Latif Sebagala yavaayo n'avumirira kidandala amaleko omwana kikye nnyonze nga nakibalekera ekifo nabiki kite let it be olosagirinya mu kaseera akamaze okulondebwa akoze eddwaliro awo ambulance akoze abana abazza ku masomero abaji batasoma ng'akoze ebintu awo chap mangu even before kulayira okitegeera kati ng'alina wiiru y'abantu goodwill y'abantu mukumulonda abantu emitwalo 4 mu something nga yamudira alifuna abantu 7 kikutegeeza abantu bo edobozi yagala kale naye n'abakolera ebyabo kati nga Kidandala is fighting something ekizibu ekizito was fighting with the lost battle webali nnyo but era mu battle eyokunoonya because Kidandala teyapowa yalemezaamu then mukulemezaamu awo instance endala eyaddako tugenda okulira abakuttaani Segirinya n'omubaka wa Makinde West Alan Sewanyana nebakwatibwa mukwatibwa okwo paka Kigo prison kakati obulamu bwa omubaka webutandikira auditory health ye mukomera ba lawyers be omukulu omulodi Lukwago Bashanyu Malende bandi bonna bagezezaako buli kimu kyonna abasajja okubawa beiro bawozenga bava bweru kooti egaana ensonga zeewa tezisizasimba joka bajja mu musango obujulizi tukyanoonyereza kwegamba it was something nga it looks like a persecution and something nti kuba criminal nti waliwo n'obujulizi but it was a political persecution nga balinga bali mu babonereza already for something later we speculated okuya nti he never wanted to sell out and then bakimuteekako nayenga tasobola mutwalayo eka bajja muteekako bali then mukubeera eyo biri kubimuviiriddeko essaawa zino kubanga tugenda kumuzika ku lunaku olwa Sunday obulamu bwe akatabukira mu kkomera bwatabukira mu kkomera obulamu bwe era omubaka olwoya yennyini mukulu Elias Lukwago waliwo report wano njina ku laptop yange medical superintendent report eyava medical superintendent wekkomera yawandika report ng'ennyonnyola kooti obulamu bw'omusajja nti alina okuva mu kkomera as soon as yesterday neera kooti negaana tolowooza mu kooti nabo baka tugambe kati bwabanga superintendent wekkomera yayogera tamba kooti eriko obuzibu naye akontributinze kufa kwa Segirinya nanti bwe buzibu bwe tuli mu ggwanga Uganda nalwaki twagala okulikyusa okulijja mu mikono gy'omuntu omu buli kimu akyefuze temumuntu yakola buli kikamala byonna mu nsi endala ezeetengeredde amasiga ago agasatu gali independent judiciary executive legislature olwo mu ggwanga ya Uganda ogenda okulaba superintendent wawaggulu wa legislature yaani mama osegeera enkwawa eno bagimukwatiddemu we bati ogenda ku judiciary eri chief justice enkwawa ziriwezi ogenda ku executive ye so byebimu ku twagala okubeera nga tukyusa eggwanga lyaffe Uganda nti omuntu alina eddembe okubeera nti aweebwa bbeeyiro nabeera nga awuzayo singa gula mu zibeera zimeetingiddwa mu kaseera kano ketwogererako nga waliwo nekiri mu kubeera nga kiyisibwa kati police board bwe bagiggyewo omukulu yayisiza order bagiggyewo as a decree naye mu mateeka that is not tekisoboka balina kuddayo okukyusa tteeka so it's not practical saawa zino nedda balina kuddamu kukyusa tteeka obulamu bw'omugenzi Muhammad Segirinya bubaddemu ebintu bingi bweyafuuka MP bingi ebiteebwawo tulabyeko ate yali munnakibiina munne era kati wakwa buvidiyo obutambula nga balumiriza omwogezi amyuka omwogezi
If I have them photos, when I pose, you got an That's why I pose. Why are them You're photos? shouting. You go and play from the other side, please. Go down. Go Daka down. salama. There's a dog there. No. Yes, You yes, go yes. He's scared of dogs. You go down, No, please. I'm not scared. And don't shout. Yeah? Don't shout, please. Yeah?